Mu mwaka 2005 emeeri y'eggwanga eyitibwa MV Pamba yayimirizibwa oluvannyuma lw'okusangibwa nga yali terina bisaanyizo kusaabalira ku nnyanja nga mw'otwalidde n'obutaba na yinsuwa. Ebbanga lino lyonna ebadde ku mwalo gwa Port Bell e Luzira mu Kampala. Oluvannyuma lw'emyaka 17 emmeeri eno ezzeemu okukola olwaleero era nga Ssaabaminisita Robinah Nabbanja yatongozza emmeeri eno okuddamu okusaabaza ebyamaguzi. Ono abaddewo ne Minisita w'ebyenguudo Gen. Katumba Wamala. Nabbanja asinzidde wano n'ategeeza ng'emmeeri eno okuddamu okukola bwe kigenda okuyambako okutambuza ebyamaguzi mu bwangu era nga kijja kuyambako emiwendo okukendeera. Kitegeeza nti n'ebbeeyi ey'ebintu mu Uganda egenda kukka. Kitegeeza ebbeeyi y'amafuta erina okukka kubanga wano bateekako ttani nnyingi nnyo zetasobola kutambuza ku luguudo. Entambula y'oku mazzi ne leerwe mu bisale yo esoboka. Tetwagala okwanguyiza abantu. Tukitegedde nti emmeeri eno esobola okusaabaza ebyamaguzi ebiweza ttani 1,000 omulundi gumu ate nga bwetuuka ku mafuta buli lugendo esobola okwetikka obuzito bwa lita akakadde kamu. Era singa amafuta gatambulira kuno eggwanga liyinza okulwawo okulaba nga ebbeeyi y'amafuta yeereega. Ebyakisidenti oba obyewaze, amafuta okulwa ku kkubo oba okyewaze n'ebirala nga bwe mubadde mubiraba mu bigambo by'amafuta n'ebbeeyi esobola okukka tusuubira. Ate bw'okompayaringa n'entambula endala ebintu oba obisiza mu nguudo n'ogenda eri sayinese waba wala nnyo first of all ojja spendinga $50 nga 50 buli ttani naye nga ate wano ziba $2. Ojja twala ennaku nga weetoolola naye nga wano olunaku teruwera nga tutuuse gye tugende Tanzania ne Kenya, Mwanza n'Ekiso. Waliwo essuubi nti gavumenti yakwongera amaanyi mu ntambula y'oku mazzi ng'eteekawo emmeeri endala okukendeeza ku buzito bw'ebyamaguzi ebitambulira ku nguudo. Tusuubira nti egenda tuyambako okujja kago oba ebyamaguzi ku kkubo lyaffe liri eriva e Malaba n'okuva e Busia ate kiyambeko amakubo gaffe okuwangaala. Ne bakasitoma kati olwedde emmeeri zino ze tulina essatu ezikola ng'ogaseeko eno etandise leero. Olwedde ebintu tebimala bye mutuwa emmeeri zijja kujja wano zikole ki zibeere nga zeebase wano ate nga bbeeyi ntono. So kati omulimu guli eri abantu abasuubuzi ffe tuli wano mulete orders tutambuze ebintu ebyo naddala amafuta. Emmeeri eno MV Pamba yalongoseddwa ekitongole ky'Abachina Kimango Tree era nga mu kiseera kino be bagiddukanya nga bakolagana ne gavumenti. Eno yakusaabaza ebyamaguzi okutuuka e Kisumu Kenya saako Mwanza e Tanzania. Okugitongoza kubadde ku Port Bell Luzira. Juma Kiriya, NTV Akawungeezi.